Brother Donald Alya katinga ya headmaster wa Kisubi St. Mary's College Kisubi yakwatibwa mu kikolwa ekyokulya Ebisiyaga ng'alya omu ku bantu abasomesa mu ssomero eryo abasembayo wansi obasi ba junior staffs. Pictures were taken and videos were recorded. Because Donald Alya was the headmaster, the picture were presented to the deputy head teacher, Madame Nanyondo Constant, bakugambye nti ebifaananyi n'obutambi obutambula bwakwatibwa era bwalikodingibwa olw'okuba nti Donald Alya ye yali omukulu w'essomero eno. Ebifaananyi bino mu vidiyo buno bwakwatibwa mukyala Nanyondo n'obumuwa n'asigala nabo. In the great shock, Nanyondo immediately called for a school boarding meeting. Bakugambye nti oluvannyuma lwa Nanyondo okulaba ebintu bino, Nanyondo ono yayita bukubirire olukiiko olufuga essomero lino nabage kati information video etandise. Yayita bukubirire olukiiko olufuga essomero lino ne lutuula where all the evidence was presented. Ng'obujulizi bwonna mukyala Nanyondo oli abukuba ku mmeeza. Wulira. The board resolved to immediately suspend Donald from the position of the head teacher as the investigations commenced. Bagambye nti olukiiko ono mukyala Nanyondo bw'amuyita olw'abakulembera essomero lino lyonna mu bwangu nga nenda bugisimufungize olukiiko lwasawo Donald Alya okumujja mu kifo kino nga nenda bugisimufungize ng'okunoonyereza bwe kigenda mu maaso. Nanyondo was then tasked by the school board of the governor to report the matters to the Archbishop of Kampala. Ndowooza ayinza okuba omugenzi simanyi waye mugenzi simanyi bakugambye nti omukyala ono Nanyondo yaweebwa obuyinza olukiiko olukulu olutwala essomero lino okutwala bunnambiro ensonga zino eri Archbishop owa Kampala mu biseera ebyo ndowooza yali simanyi bakisebira nkizitulwango baani yaliwo biseera ebyo era omukyala ono ndowooza n'akikola. While she was away, Donald organized wulira wano wetulaga wano. While she was away, Donald organized and had her house burnt down in order to destroy all the evidence. Wulira omukyala Nanyondo nga taliiwo, omwami ono state agent Donald Alya omukozi wa ISO yakuŋŋaanya abayaabe n'abasirikale ba gavumenti abali mu ngoye za bulijjo ne bookya ennyumba y'omukyalo ono okugezaako okwokeramu obujulizi bwonna. Era yasindikiriza abaana okwekalakaasa. Kati jjukira New Vision baali bagiwadde ebifaananyi ne vidiyo zonna. New Vision olwokuba nti Kayihura yaliwo mu biseera nga police inspector general ate nga New Vision kabusenga yagikulira byonna nga bitongole bya gavumenti nga nono iso agent bagera bujulizi ono buveeyo. Kati yo New Vision nesooka newandika article eri gye basomedde mu kusooka. Kati ono article entuufu yalina okubeera mu mawulire. Ono omwami yasindika abayizi bookya essomero ne bayaye ba SFC n'aba state agents okubuzaabuza obujulizi buno. Kiri kye mbagambye nti kikyensusa okusoma kyali kikyamu New Vision yakola mu New Vision yakyusa information gye baagiwa n'eteekamu yeyo kavalinga omuntu ono. Information egiyita ngenda gibawa. Tugenze mu maaso. Because Donald Alya was deployed by the state in that Catholic school, Kale Kayihura, the IGP, ordered the police to reinstate him as headmaster by force, even though he was suspended by the school board of governors. Bakugambye ulya omukyalo batwala information ku New Vision bagiwa kabushenga n'agaana okufulumya amawulire wadde okufulumya olutambi wadde ekifaananyi kyonna ekyassomola n'eggomola olw'okuba nti Donald Alya yateekebwawo gavumenti ya Yusuf Basira mutabani wa Kalekezi okubeega mu ssomero ly'Abakatuliki. Kale Kalekezi Kayihura eyali omuduumizi wa poliisi yalagira abapoliisi bunnambiro nga nabugisimufungize okuzzaawo omwami omukulu w'essomero nga ebiragiro bwe biragira kubanga ye tebaagala era ne balagira n'olukiiko olutwala essomero eryo okikola bunnambiro okuzzaawo omwami ono. Mu
Kabushenga yebaliko ssebo ne New Vision yammwe. Njala ko baza drone zange ziri mu New Vision ezademo archive kumpa information ko bali mu balire ddala. Mukulu yaza tusobola kufuna information kali ngenda kubaanya. Tugenze. Nkyabasomera ddala bali ddala ebifaananyi ddala kembite bitambula ensi yonna. Feeling frustrated, Nanyondo decided to take the evidence to Bukete in order to expose Deodat. Omukyalo bambi ngali birowoozo ayina ebirowoozo binotuddemu bulungi nnyo omukyala Nanyondo ono era ng'alina puresa nyingi yasalawo atambule agende atwala obujulizi buno ku Bukedde ne ku New Vision asobole okuexposing omusajja ono ebikola byakola ebyasogoma ne Gomora byatuusa ku bakozi banne wepona abaana. There she handed the videos and the pictures to the New Vision Group CEO Robert Kabushenga for publishing on Bukedde TV, in Bukedde newspaper and New Vision together maaso. Omukyala Constant Nanyondo ng'omukyala atwayagala eggwanga lye yakwata ebifaananyi n'obutambi n'abutwala n'atambula n'agenda ku kitebe ekikulu kya New Vision n'asangawo omukulu gwe bayita Robert Kabushenga n'amukwasa ebifaananyi n'amukwasa n'obutambi obutambula mu vidiyo n'amuwa New Vision ebufulumye ku Bukedde TV bwa Bukedde Lupapula ne Lupapula New Vision babufulumye naye munnange ebintu ebyo byonna tebyakolebwa. Ulira olugero. Using state machinery, Deodat was able to silence Bukedde and the story was never published. Bakugambye. Olwokuba nti ono fa oba brother Deodat aliganyira mukozi wa state nga bano baga nti ekkelezia ya Katolika ejjudde mbambega abayitirivu. Era bw'ati olwokuba nti yali mukozi wa state ng'ali mu ssomero eyo munnange kyamwanguyira nnyo okutegeeza Inspector General of Police nategeeza Kabushenga nategeeza bakama be era bakama be bamugamba mukulu togezaako okufulumya eggulire wadde ekifaananyi ku mutimbagano gwa New Vision oba gwa Bukedde okuggyako ng'oyagala eyakwalula esiye. As a cover-up, New Vision instead twisted the facts and circumstances under which Nanyondo's house had been burnt. Ulira yesitole yebagambye basooka okuteeka mu New Vision ey'ekiyaye etali ntuufu bakugambye olupapula lwa Bukedde New Vision lwakyusa emboozi ne lugamba nti mu kukyusa emboozi n'okugezaako okubikkira lwagamba nti ennyumba y'omukyalo ono yayokyeddwa olw'abayizi okwegugunga era tebyaddamu kufuluma. You can read the New Vision of Wednesday 3rd April 2009. Bakugambye nti osobola okusoma olupapula lwa New Vision ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka 2009 abalina mu lukebere mujja kulaba sitole y'enfu bino gye bwayo entuufu. Olwaleero today 13 years later Deodat Aliganyira is the headmaster of St. Mary's College Swiss Mark. Even while the Catholic Church is aware of all the things around him, they have backed off and let him continue being in charge of the best Catholic schools in Uganda. Bakugambye emyaka 13 egiseewo mirambirira omwami ono mumpembe Deodat Aliganyira kati nga ye senkulu ow'ettendekero libayita St. Mary's College Subi essomero ly'abakatoliki eribadde lisomesezza abakulu bonna mu ggwanga nga n'ekkereziya ekimanyi bulungi nnyo ebyogera ku musajja ono bingi naye egenze mu maaso omubikkako akagoye oba akawero n'omuleka okugenda mu maaso okulya ssettendekero ono ng'omwami ono alina ebikolobero ebitajja nsa wadde okukola ekintu n'ekimu mu ggwanga. Kati wulira era tunula yakozesa media okuexposing omwana wa Kyagulanyi nti yali anywa enjaga which is wrong. Ebikolobero byakola byonna New Vision nebibikkirira kati mukulu tewamanyi nti wajja kujjayo Lumbuye Broadcasting Service etalina producer etalina editor etalina ani amawulire gakuwanga bino kuweerere free of charge njagala enseema era Catholic Church tubawadde ennaku 5 either omwami ono asibwa agobwa ku ssomero genda bwe gisimufungize oba tugenda kumanya nti Catholic Church teriibwa
Sabo oekitiibwa mukama wange kantekeko nyongezeko n'ettaala. Sabo oekitiibwa Archbishop ompya wa Kampala. Nakulabula nga wakajja mu ofiisi weetooloddwa enkwezenge ne bambega Museveni yateeka mu Kkereziya. Era yabaviirako sibira kisitulumanga okufa mu butwa. Nawe bakwerulira kugamba. Tukusaba obutaswaza Kkereziya ya Mukama Katonda n'essomero okulitamu okuyonoona. Tusaba omusajja Deodati aliganyira obwanga nabe kisimufungizi obutasukka wiiki eno. Abazadde basimaaka mwenna nga nabo kisimufungizi olumala okola ebifaananyi bino. Muyite olukiiko lw'abazadde wamusoke mugiye abaana bammwe ku masomero ng'obudde bukyali kubanga ekigenda okuddira mujja kimanya. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kansoke kugambe bw'ajja ku lukuŋŋaana lw'abazadde olwavaawo bati omwana bamuwadde ebibonerezo nga n'ekimu kibonerezo yakimazirwa jjo. Ekimuvunaanya lwaki yadde waka n'akubula buli kimu kyonna ekibadde ku ssomero. Okuva lwewavaayo omwana abadde takubuulira. Droni yangiranga nti omwana bamuwadde ebibonerezo ebisukka mu 5 okuva lwewavaayo ng'akeera ku nkumbi bamubonereza okuba nti yakubuulira. Kati kino kigenda eri abazadde basimaaka mwenna. Bwe mutatuuza lukiiko with immediate effect. Catholic Church mutagwa musajja ono nakumusibako misango tugenda kutegeera nawe mukolera gavumenti. Era abaana b'abantu bali mu bulabe era n'ensoma ya Uganda yonna efudde olw'okuba ne Kkereziya yenyigira mu bikolwa eby'ekikolwa eby'ekifula nnenge. Aya basi ebifaananyi bino ngenda bita bwe mmalo bibalaga wano.